nangamba jangu nenekwata n'omudiribada sebijabula omudiribada netugendayo kati nga ina hotel awo opposite Shelly I mean waliwo hotel eri awo opposite view bichi something view eri opposite kati nga wali Isabella naye opposite no wagule no total wenyini nyini awo mukona opposite katugendayo ne omudiribada nga Ash bamu yafunye nga floor number okategedde floor number nga yajuke tutuka munda tutuse musajja atuyise Ochanga babula omushotere yajja omulenzi nabyo Luswahili awo kalinga fe tume tuze kulabani chali waffe amuchota nagere ennimi nga munana natugamba kati yebase kyenda kwatu natugamba yebase zali sawa nga yatugamba muje sawa 3 tuze sawa 4 tatuka ku 3 onezigwamu natugamba yebase ajazuuka agenda zuka kumwenda nengamba mudiribada tubeere wano fuka kati ku 3 paka mwenda ezo zinnemye mulinda kaguje ne tuddayo ninga floor number bakoze eki yapangisa floor number rent we namaswa yali aweddeko buladi omutye n'omugagga ovake waka n'ogendako noga kapangisa serena kigono berayo wiki yapangisa floor ya hotel number sajja wena bobaga gwenga okweza government eri mbuyinza ola bamba sangana tumukubali bakuba bukubi nti kati yali abuli asente zeze bambuwa which is not bad saya zile katakaba laja mwana mlyamu enkwe ate yeyeri amu enkwe ani yamulyamu olukwe nga yali amubadde olukwe kati milio kati Ashi atuka bamwa ezente zali asaba kwa appointment esooka yagenda ne banne appointment eyokubiri banne lwaki yabasangula awo mbyo kusangula simanye yali alina kaki kabala ko olwasoka basonda bazira laptop yes ziri novo appointment esooka bawa Lenovo baba pangisa ne bagenda okukola olwokubiri appointment eyokubiri befuna eza 5 ogwokusatu kati kwandika omu nawandiika ebbaluwa ebanja ye omu yagamba awandika ebbaluwa ebanja ono asangulamu erinnya ono awono genda printing awashback atagenda printing mugu printing yajja mu linnya lyoli owokubiri balijjamu ono ne account number biki byatuuka eringa biriko linnya lyeka nezijja 10 kati olinga babajjemu muki kati oyo Roni gwagambako emaye gwacha muganda wa babi I didn't know before gwaga awuyafiira kati ngoli alinga aweddeyo China connection yakola ki kati onakifusiga nga kivuga yekka bro singa mugenzi abaddeyo omugenzi yangamba isima rest in peace yangamba man nasanzo akasajja kakolamu kanga Ashback tatambya mweri BMW lafune dazo amuvugavugiramu kati nga ennomoke bamu SC full time ndabya muziba waggulu kati gana amagulu gabera ku dashboard bamuvuga kati kuna mtu aneguddamu wanawe bati akuzigira ano bwati esi balangamba nagaze nembuzo omusajja namusanze nagira endabirwamu yetekka nobo mubuzaako omubulize eno mu ya driver nebagenda ku petrol station era driver yavaayo n'agamba tuli ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lwa Ashback Kato tuluwaddeyo abantu beyawangala nabo we bali bakola emirimu we babbanga abantu ageze ofuna akasente oba afuse big fish nga woli nabalabaawo nga tuli awo entindawo nga ku polisi nga mushanana neŋŋamba bannanga mufunye akasente ng'afunye wejjeemu kale so tulwala ku Ashback Kato twamulabye ng'avuddeyo akaaba agenze ku mikutu egy'enjawulo akyanoonya abantu bano agamba akasente talina naye nga abamu mu ffe ng'abaaliwo awo nga tutulaba ensonga sente yazifuna ekintu kyali mugamba mbu sente yazifuna era nga teweetiriridde twatugera kutandika ogenda kututemera Ashback Kato okuva we yatandika wano kuva ku miliyoni 5 ge yatandikako okufuna nga bakamuvuba okutuuka ngazze aguze emmotoka ageze ku Palo of Africa asulayo apangisiza amayumba
entinda apangisiza za apartment namasuba paka kugenda mu kyalo aswibuludde abantu e Masaka atadde musenenyi akwanya abakyotala agize girlfriend we bwerwa amukoledde pate mu kibira njagala ensonga ezo zonna ozintemere ngawe mwali kuba waliwo naye ekinnuma kiri kimu nti abantu bamutadde nnyo ku musaalaba yagwetaddeko bali ngagamba nti yakola oba yatta abantu yagwetaddeko nawulidde nga gwe nalabye Farouk yamukyazizza nagamba Ashibag yafunayo miliyoni 10 biliyoni 10 Ashibag sente za sekula ddala okufuna ssente alekatugambe nti bamuwa miliyoni 5 yes teyafunako sente zikawansiwa miliyoni nasibulula ewa Senyange nasibulula abasiibi yakwata amakanga 10 ngaaga nagawa omuceere matooke enkoko muceere matooke enkoko muceere matooke enkoko tugenda kutandikirawo so tuli ku climax ndoza tandiko abawadde mu comment section nga bambuza climax weri bwotuuka ng'ova side z'omu kibuga bwotuuka polisi ye crowd y'ekibuye ekidda ku polisi y'ekibuye oba akajuva ku climax ojja kuba ogisanga so wano wetuli buli kimu weekiri kuwuga kuzanya kulya kunywa kuba dance byonna weebiri wonna wetuli sooka obuze kuba tulaba Tomiri Uganda, Tomiri Atetokumpo, Tomiri Abdulkarim gonna gange. Tomiri eri wakati badde ki? Atetokumpo. Atetokumpo. Kitegeeza ki? Atetokumpo kitegeeza a call from overseas ngule yo yava niyo yava Tanzania. Atetokumpo. Yonna kale Tanzania. Yava Tanzania. Nate ne bagikutikulako. Ani? Ato kyabakolera nabasuula ne bagwa Diamond yagwa abamu yakiri explain ngakyali wakabi yabanga yalinga ayimbira emitwalo tuve wansi yonna nga tusayimbira mitwalo 5 onanana kuimba lwanana ayimbira emitwalo egi 5 jaddo nga Diamond omwezi wiki emu gasofuna emitwalo 2 mwegi 5 ejja dola kubanga nga overbook nga kuba ne European tour ng'enyimba tuzipika blood Diamond najjaawo kulimba lwa Inama aza Inama najja nafunamu amalala nayiwa tiimu Harmonize yali kaziwandika n'agenda naffe sente nazitematema gamba okay Diamond ku budde buno lulinga obeera mu ndongo kati mu Tanzania nyoka tu Uganda ngobera mu ndongo Diamond bakuba ennyimba zenga buli DJ nga ajjanga kuba ennyimba nga 8 za Diamond tete mamanya bichi manya kwangwaru byonna nyimba 8 kati ku budde buno bogena muno bakuba ennyimba za Diamond meka so voi wavali lulinga akuba show lera ali Rwanda manya kira kuba European tour USA tour Australian tour budde buno amala ne myezi 3 nga talina show kati yafuka model kwambala bigundi bling kweto endogo siye kati Mbosso ate wakabi osinga Diamond ku ground ya Tanzania ne Kenya Mbosso wakabi Mbosso ne yava wa Diamond contract yagwako sigwe ono gundi Spice yali agenze kukola na Diamond namutega Mbosso yakola Diamond oli baba oluvanyuma bakolaga ziwane Kampala ne ate lumba nagano duta balukolera ku mistiro interview najikola Best Boy yaliko ne kuberako Andre ne kuberako ne producer abandi bagaliza kati ko Diamond kalabanga bekawa Diana babato oli mane Diana nti Diana agenda kuba kali alinga kaina program kapika Zuchu yes alinga Diana ugata ne Zuchu bana Uganda banyirira my dear kali nga Diamond alaba wano agenda waberera mu ngano award je bawa Diamond wanga goji kimambu wakola abawala be amunage deda kali ate nage chewunyisa abantu kwanya basibe nsiri nnyo muntu wa siri muntu abakazi nnyo nze ndi nnyo omuntu introvert mbera nnyo mu nyumba nze kabaki siri wa bakazi nnyo zokaza so kujja nanti ewange nakola kikopo ekiddugala nakijjawo kiri nakiteeka wano kanza tiba binyeeza njambere mu pisi nze njagala ekyunja ngabo kiri so mwe mulemeza mukwano mu Uganda kati nze bya company nedda like bekintu ngabo
Bali Vanessa jitegedde. Mwizo wabwe mulemeza mukwano group of companies wane Uganda. Nze. So siri nyo nze just njanyo PC yange nemba wakade nyiga esimu yange nekola byonna nga ndinzeka. Okay. Sabi nziye kwa. Tutandika kibakato. Omumanyi otya. Mutuka kuba kutya nga mwesemberedde. Kuba bintu byonna bye yakola mu kaseera ako wabeerangawo. Ashi. Okumutegeera. Nali okay. Nali mba wano Tanzania kati Ashibaga. Nali kusaidia Firebase. Ngasina banganako. Kati nze nya blood wange. Kekintu kya Diamond tukuba kati Ray superstar. Ya mpita na Tomiri jangu. Ne meetinga Ray. Ray nangamba. Diamond bakuba nnyo ku social media rere kubanga Diamond tayagala oteka ku social media muntu mulala yenna. Ray nangamba nina deal. Ray nampa nangamba wakyali kivulu oba yali sire queen nga yaga tumusudiye. Ray nampa emitwalo gyali 5. Post 2 buli wiki okumala omwezi mulamba. Post 2 zokka buli wiki. Nengamba wagwana. Kanze Ray andete okutandika okukola sente social media. Kati Diamond ngeri abadde achaka echanga nengera mugamba social media ngizikola ko sente Uganda. So Renzi ayingiza olo sente Uganda solo gikola yako sente singa. Kati nga Ray kasta yante kamwe yo line ngate gigi azindetera. Kade manya wano social media kati sente zenzi jakuna tezinzobera unyi kati biri mu kutambula abanya Tanzania basosoze. Otuka mu bala tomanyi Luswahili bulungi ne weka bakukira bwe bati. Nakadi okuddeyo okubona abona. Kazo kenchi kubire wa. Nege social media yangu kutana kukola sente nga ngenda ngira. Osege. Kati Ashibaga along the way. Nena janga etazigigi. Osege. Atenga mukwano nyo nali nze wa Diamond even before Diamond Platinum. Nali nyo Kenzo ganzabanga ne Kenzo ne Biga ya machindi wagulu. Kati nga zendi Kenzo nga Firebase amasa Firebase Ashibaga bali eri. Buli nga nenga tetuli nnyo bwe bati. Kati okola sente ezo. Kwekata niko tugatta. Yes. Nategera Ashibaga. Okay, fast forward. Sagala nyo tugene mabege bibe mwakola. Tuli wano ekyamulese mu kamera mukwano gwa mwamulabi yazze mu kamera. Obuzibu buvaawa. Sente zino ekintu kino kyatandikira wa okumuvuba omanyi ajja yita big fish. Nga bazoveri. Nga ngeno bagamba bavubye big fish najirako nebo fish obutono. Fine of tatu bugendako. Sigari kuyenga ye kati ashi ze kinuma. Ose abamwagala. Abe naremba bwe bamutwala. Bamwagala buladi. Ebyaddala. Bamwagala. Lwakuba ntikale bamale bamukola bamukola. Ne bamwagala. Ate fe tubero bamujjayo ne bamusuula te bamwagala. Kati buladi. Va kwezo milioni 5. Muna buli abantu zobamanyizo bozze bakomako. Bamusuubize ente. Ezo zibagamba amanya afuna za mpumumpu. Bamusuubize ente. Namala nebanga niwe anga tezina fuluma na wandike baluwa ebanje ente. Ne bamwa milioni 10. Tutandikire kwano nga tunatuka yeyo kutuka atandika okubanja. Izo milioni 5 yazisasanya ati bintu bijja bitya. Azifuna alozisasanya bitya. Emeka 5 ezasooka. Yes. Omuvubuka ina abadde nti jukira kati bafuna sente ezo ayinolaga keno gyavudde nti ndikaguje nakwata nagenda kyakola ekintu ekyamaanyi nagenda esenyange nakwata amakanga agula enkota y'ettooke muceere enkoko nkota y'ettooke muceere yabatikana social media bonna babiraba namala nakwata wano namasuba wansi wapi boys wapi opposite napangisa apartment ya milioni buli mwezi sasula omwaka mulamba milioni 12. Nagulako motoka eyo ki BMW yali enfu BMW yagula nfu BMW bagamba yali enfu yagula nfu BMW najigula najoga omuntu omanyi be bagamba yafuna omukazi yes afuna kati omuntu alina nga status ojingide nti RMB kibiki era nafuna omukazi nakola kapatika koli omukazi gwe mugamba kali nabanga ali mu status nti lwako obuzibu bajjira kati awo omukazi omukyotala kujana bakyotala bangi bale bakyotala bameka yali mukazi we omu mukyotala najira kebeka baganda benga batano ne bawera abantu 6 okategedde kati be bantu 7 na Ashibaga ngabo manyi kati nebira
bogenda mu kitegeza nti ssente yazikwanamu n'abakazi naye akyeyogerera nti yali yeyagala obulamu yakola naye ng'ali mu bakyotala omukyotala yali omu anti naye nga kale ne famire y'omuwala gomanya abakyotala omukyotala ajja omu omukyotala bwajja inabategeera kati wona ebirala tunyonyole tomiri kati wuliriza ezo sente ziggwawo that truth media ziggwawo mu bbanga ki twali tetunaba nagenda mu campaign we bamuvubira twagenda mu campaign ndowooza mu myezi nga gumu zaali zigenze mu mwezi gumu ate ejjukira apangisiza n'amasuba omwaka mulamba kati ate Ntinda apangisaayo ddi kati kuba bangamba mukyotala ate yamutwala Ntinda kati Ntinda wali wano nga wandiise ebbaluwa oba nga tannagiwandiika nze yampita nangamba jangu nenekwata n'omudiribada semujabula omudiribada netugendayo kati nga ina hotel awo opposite Shelly waliwo hotel eri awo opposite view bichi something view eri opposite kati nga wali Isabella naye awo opposite no waggulu no total wennyini awo mu corner opposite kati tugendayo ne omudiribada nga Ash yafunye nga floor number okategedde floor number nga yajukira tutuuka munda tutuuse omusajja atuyise wakyanga babbulaani omukyotele yajja omulenzi nayogera oluswayiri awo kali nga ffe tumanyi tulize tukulaba ani kyali waffe omukyotele nayogera ennimi nga 8 natugamba kati yeebase kyenakwatumya tugamba yeebase zali ssaawa nga yatugamba mugye ssaawa 3 tuze ssaawa 4 twatukawo nga ku 3 awo neezigwamu natugamba yeebase ajja zuukuka agenda zuuka ku 9 nengamba omudiribada tubeere wano tuva kati ku 3 paka 9 ezo zinnemye mulinda kaguje netuddayo nenga floor number bakoze eki yapangisa floor number olwo rent bwe n'amaswa yali aweddeko buladi omukyeni omugagga ovaako ewaka n'ogendako noga kapangisa Serena Kigo nobeerayo wiiki yapangisa floor ya hotel number musajja weena bwobaga gwenga okozesa gavumenti eri mu buyinza olaba mbasangana tumukuba ne bakuba bukubi nti kati yali abulya ssente ze bambuwa which is not bad saya ziri katakaaba nanti amwana mulyamu enkwe ate yeyeri amu enkwe ani yamulyamu olukwe nga yali amubadde olukwe kati Ashi atuka bamuwa ezente ziyali asaba ku appointment esooka yagenda ne banne appointment eyokubiri banne lwaki yabasangula awo mbyokusangula simanyi yali alina akaki kabala olwasooka basonda bazi laptop ziri novo appointment esooka bawa Lenovo babapangisa nayo bagenda okukolera olwokubiri appointment eyokubiri kwefuna eza 5 ogwokusatu kati kwekwandiika omu n'awandiika ebbaluwa ebanja ye omu byagamba nti awandiika ebbaluwa ebanja ono asangulamu erinnya ono awo ono genda oprinting mu kuprinting yajja mu linnya ly'oli owokubiri balijjamu ono ne account number biki byatuuka eri nga biriko linnya lyekka ne zijja 10 kati oli nga babajjemu mu ki kati oyo Roni gwagambako emwayo gwacha muganda wa Babi I didn't know before gwaga awo yafiira kati ng'oli alinga aweddeyo talina connection yakola ki kati onakifusiga nga kivuga yekka bro singa mugenzi abaddewo omugenzi yaŋŋamba Isima rest in peace yaŋŋamba maani nasanzo akasajja kakolamu kanga Ashba tatambula eri BMW ngafunira za muvugavugiramu kati nga ennomotoka bamu SC full time ndabira muziba waggulu kati gana amagulu gabera ku dashboard nga bamuvuga kati kuna omuntu neguddamu wano bati akuzigira wano bwati esi banangamba nagaze nembuzo omusajja namusanze nagira endabiramu yetekka nobo mubuuzaako omubuulize eno muya driver nemugenda bagenda petrol station era driver yavaayo n'agamba wayi 5
Isibala ngamba musajja namuga yangambye mwana brand enabera bweti byakyuka mu mwana si byebiri ebyedda ekikumi nga kyo kituddeko of course yenga omuntu yali yakuntuuyoze mutegera omuntu yali yakuntuuyoze agamba aya kasita kyali wafa akoze eki ateredde nazo nezituka nezikola ki nezigwawo bwe zali ziggwawo waliwo project eyajjawo nga tuyingidde okulonda no bullet after ballot is it no bullet after ballot your project mbomu ku baana bamukubwa bakola ki be bagiteekamu ssente eyo kati ne bamuwa ku Power of Africa nga wasuula ne bamupangizaawo era yakola ne press conference n'ateekawo ne press conference Power of Africa kati no bullet manya no biki ne babongera ndowooza gaali oba 5 mutegera nakola zi t-shirt Uganda is peaceful no bullet after ballot Uganda is peaceful mabanyero omuntu fe natuyita era yatwa sente zaffe zibagaba ku press conference eza buli 10 yabawa 10 bwe byafuna gwe ababukedde abaki bonna baba 10 eza mafuta negate musajja tosa mutuukako ogera mbonga bonna gamba mwana nkoye mwana tunaddamu bayizulu ekyali waffe etwekwifaananyi n'obudiri bada wange munnange ku Power of Africa ne tulya ne tunywa nga tuwekye 10 kyaffe ne tuyitamu ezo nazo nezikola ki neziyitaawo nezigenda omugenzi n'agamba omusajja kululwe nnyini lwakwata omusajja n'amuza ebbali n'amugamba owaayi lwaki tozimbayo ennyumba wano amugamba sina budde bumwe ntalinga abazimbi mwana njagula ka condominium ka miliyoni nga 4 njagenda kuzino gundi z'omu tawuni engule ka condominium condominium bagimanyi engule ka condominium nga 4 condominium like apartment ogula apartment ku bizimbe n'okola njagula ka miliyoni nga 4 leero okwo sina budde bumwe ntalinga abazimbi nga muulira buli kimu kyayogera sente otyamu oba kati kibaita omuntu okola muntu ali mubuyinza nti awo kati gwe dayasoose okukola n'ekintu nga dayasoose sebubi ne bakutwala ne bakuteekayo wiiki kyoyita obuyinza obumanyi ezo nazo nezikola kyufyu nabaawo emiranga emirala egyakubwa 2 ne gajja after miliyoni 2 kati ezasembayo nga talina mmotoka ne bamuwa primo ya 210 primo yes bamuwa primo n'abako gyagitwala n'agitunda ne bamuwa musene n'akiriya nga bali bamubanja awo kati yo primo ye yaggalawo ekintu kyonna kati otumaze okulonda biwedde byonna kati omusajja ajuka Isima yamugamba lwaki tofunayo ase atusobegaya ne bakuwawo akafo wootuula ng'omwezi bakuwe ne bwezi ba miliyoni 2 bakuwe akafo akalimo Samuel nga otuula Samuel ye nga takola ki ye nga maybe alaba bigenda kusigala bitambula ngenda okubaawo ndaba akoze project y'okulima kuyigiriza bannayuganda engeri gy'olimira ewantu ewafunda ennyanya ezazakona biki n'okola faamu y'obikebe bya omo yabeera n'abiteekawo ng'akola project ye 2 3 sayina faamu ye amala okubirima eyo project eyo yalina ki yalina faamu kitegeeza ki yalina faamu ebintu ekimu nga kirina ebikola ebisukka mu 15 bano bayogera gamba 10 oba otandise yakola demonstration farm ngenda okuddamu okulaba Shibaga nagulawo kawo ku TikTok nga explaininga yali agenze mu bakita astronomy ngalaga nga kati alina byasomaawo ngalaga distance okuva ku nsi paka ku mwezi waliwo kilomita bweziti okuva ku mwezi okudda ku Jupiter wali ensi bweziti yali afunyemu ka disorder yali asomesa abantu nenga byabasomesa biba simanyi zange nabya ku TikTok nga nsoma bwasoma naawe nedda nga ndaba atusomesa bwasoma
Sala soma kwa chwagana bingasa good kati go bina paka ku mwezi kwali ko likes mmeka nzali ntono ne kati ate obuzibu Ash bwe yakola bakwene bangena paka kati mugamba tandika obuzibu bwava omugenzi erinya lye bali jamu Isma All Access nagulawo account yayitanga jajja ichuli yes nakomawo bafufiga ne bakomawo ye nakola ki nagaana ekyo emyaka kati onga bigenda bichuka fine Facebook eriko sente Twitter eriko sente kale bwebanga Facebook yagaana yandigeze ku Twitter because Twitter ogiraba fena twejinga social media banya Facebook manya TikTok biti sente esinga ziri ku Twitter kati abana ba TikTok bana ne babalanga restaurant balanga sula birungo manya bichi chicken yo chegera balanga ebyo bintu ni abana bo ku Twitter balanga olaba restaurant balanga manya piato manya bani manya serena bintu balanga kati abana ku Twitter kwe balinga bafuna milioni 2 omwezi nga ina deal ya milioni 5 buli mwezi ochegera baba ne deal zenga 5 bwezito abamusente meka bine bya TikTok bya kudukana rusaniyo olanga nkoko ne bakuwa delivery TikTok eriko sente kati masanyo akoze eki yani yabaira dukana egondi baji maraba nga babikola ne kati nze singa yasigala naga kale kankwate Twitter kwa Twitter tebamugoba Facebook fine sente ko eziri yes niye bobere kwa kati TikTok jukira ya just bandabye kwande kuliko ki tesasula zindako today mabega wali Ashbaga agenda okukwatna omuchotalanga yeno webweru bechaye yeno webweru nali simanyi nnyo naye yeno webweru bansangako kewa Abraham zao inga shopping na wa Abraham kati Sarah Joy ndoza bagule engoye ndo before politics bagule engoye ndoza za dola ng'enkumi 2 milioni nga 8 Julia Abraham dola milioni 8 vuate na vufera bumeka t-shirt ye ne wa Abraham zia mitwalo ngana mu 5 kati bagera ne bavue ne ngamba basobanura boyo mukazi nga simumanyi kumbe ali mukazi wange ngatana baba ideni nnyo ne ngamba kati ye noyo mchana nasi wakola ki kati basinga kutegera wano mu kyotala wano kwa wano watu kati wano kupiki ya buli kimu ngo mu kyotala yaliwo omukyotala ina kyamwongerako inze nganze I think that was the worst mistake jakola okufuna omukyotala mubadde bachayi babagize ababaddeko nabo ababadde n'abakyotala kambeko ke nkugamba kamu sija kagenda munda naye omukyotala babanga munywa bia onakubinza okunya kuleti 8 plus everyday bwaba ayina ekintu kyakola akikola mu bungi bwabanga munyi wa Uganda walaji muyinza okunya boxi z'emizinga eziwere kwataba omu ekyo wabote bali abubi mukyotala tumisa binyeebwa nyama emanyi bagamba nyama ya bichebe ugabo manye ebintu delivery zokwange ngama yangamia bwe bityo yebali mutweta tabona ate jana family dike nyama yangamia bangambo baya mitwa kilo ya mitwalo 8 oba 10 kan nzen ashi bamuvuga just speed yoza ngona ko ashi akwesanga emiliyoni kuba shotala mu okudda waggulu kuba shotala ngalo kitabeego baako bro love bro tozanyisanga love nina yambaleke ebifaanagana lwa love sebo n'omwala love tezanyisanga oba nga olinga ng'oli waggulu bwoti ate nga love ng'erimu kasente blood ekintu kya ice kino yakitandika ddi sibimanyiiko ebyo sibimanyiiko cause bagamba batya gundi ezigira nti baganda b'omukyotala abalenzi bali badiringira mu ice nagwe batunda bamusomba bamukozesa nti nabeera n'agenda agwa mu gaapu z'abaana abo n'atandika ice wa sente meka anti obeera addicted anti sibimanyiko ebyayisi simanyi beyiwaayo naye bangamba naye siwaala yisira yisimuko ate kati ice gundi bweti emitwalo crystal meth crystal meth emitwalo
Nati aiso onako soko ise milioni ya mwachitundu. What? Yali amfesa. Bangamba bachotala ba mulimu. Bachotala, maybe abachotala. Ne chali wange simanyi. Ne natuka na amugira. Wamage nayo ne mulaba abalenzi temwabasanga mu diru ya ice. Bro, gwe wayogenze kola bani. Kako example omuntu gemmanyi Diamond. Nobo vude Zimbabwe kujja mulaba. Oyinzo omalawo kako example ya Diamond gagezera bani ya Kenya. Yasindika manager bonna nenga bakoma mu lobby ya hotel. Kulaba niyo. Bagala limba niyo. Kalina fe twali kati kwashiba kukyali nga tuswa mutuukirira. Nga mukome no lwaga babereyo. Nga yalagidde bano babereyo ekichi. Kati omoyo mtungu alina mu sente milioni 10 plus. Nga baloza muyinzo omunegula. Ajuga bamutegeere motoka bavuga amasimbe bakwata. Segera. Ka bossman wo mulaba nti asokwata esimu nagikwasa nti gwe kwatira amasimu. Segera. Kuba nzijukira tuli awo Ntinda bangamba Ashbaga asula wansi wali. Yakyuse wantu wangi gatabera wantu kumala mwezi. Mbaga ate je badde manyi asula walala yavuddeyo. Ya asula bambi nga sija chelewa ngemusayira musanga. Nina bana banuku bali balesa akazito buladi. Ate kati. Bali balesa akazito mtadeka akazito kamanyi musajja watu. Ate kati ya. Gumanye mutunga okay nga byagama manye maybe kama ngeba mwa sente naddukayo. Gumanye omuntu go badde gwakubiri. Kyali kimuleseze eno. Kako kimanye Ashbaga munupu. Nga uva ku Bobi Wine. Noda ku Nubianiri. Ashbaga nga yaddakaawo. Tegeza yefiriza. Nati obimanyi wali sente zaite zijjate wano bagambye. Ani wano yali azifune nane bali okumumanya. Nene yali afuna diru nga diru okuva South Africa Ashbaga agenda ke South Africa ne Bobi Wine. Ebyagamba yamugamba ati yesimbewo. Ashbaga agenda South Africa ne Bobi Wine. Nakomawo. Natumitiga Freedom City nze abudo omudiri bada. Walo kyali omulabitango batya ne Kista ne kyali wange Re. Natuwa emiliyoni yali emwe mu 22. Kulanga kukusudia mugaga bamitanga ne Medimo. Doni Bahati. Either of the two. Medi Bahati, Doni Bahati. Natuwa sente kusudia Doni Bahati. Ashbaga nga sibura buli kusiba. Ashbaga akola zi charity blood nga basira mba mwesiga nga asibulula abantu. Kati Tomiri oli okukwata n'akuwa omugugu gwa sente nga gwe bamuwa. None yamuwango opportunity n'atuukirira abantu mwe kati gwaba yabawanga milioni 2 kale tugambe emwemu kale yabawanga $5 goloza alinga jeyo meka. Nti otuka blood. Otuka no manya nti kati kiyise. Manya abasajja nze bangamba mbwe ana abasajja abo bakokyesa. Blood oyinzoberawo ngenjala ekuluma. Nga toyinamu. Omusajja n'aveeri n'agamba nze n'omuze guno ne guno kwata ya 5. Nogamba najanga alinga tekatondawo. Najja naddawo n'agamba oli bubi jangu twogere transport kwata ya 5. Bezo bamukolayo batyo. Kati abasajja abo bagezi bo ba meetinga bakuba ebifaananyi. Roba yabasaba balina interi yakabi. Kyali so bagamba oba ukyali mu State House nga Bobi Wine yagategedde nti obaddewa. Yes. Kabisa no mu ba meeting abakyali nga bamanyi politics. Bamuyitanga okumumeeting. Abaddeko ne gundi. Tukira abantu ba politics kati oba tobamanyi face. Okaka kumbo badde ne gwakubiri wobaani obadde ne manager w'omukubaana b'omukulu. Ekyegeera. Kati bo bagenda bakokyesa mpola. Alenga sister nekitabuka nawe ne wechawa nalabanga bamuwayiriza buwayiriza nagamba kumbe yeta banyinchi wenda byo ba meeting atata banyinchi bebo osegede kati oyinza okubanga oli wa fangoni nego genda no meeting ne kagayi kachalika palaso ninga kutomanyi nti kachalika palaso ebile kufangoni batandika gamba omuni gono storage osegede ogamba naye kati gagotomanyi nti oli abadde ngo meeting wa palaso kane ashte kyamutukako kati bano ngabate walo bukakafu n'ebifaananyi tumuyina natuka nagamba kanga tulemu nasalo ekijja kijje n'alumba
Okay. Ne buzibu bambi kya mutwe kyalinga nnyo ate wano ku endi bambi n'aba manya ate babwadde okulima n'omugenzi babaako n'okulima ekakiri eri mugenzi ettaka lyalaga nti bagenda kukolawo manya affidavit amanya omugenzi alina ebintu ebyokulima byali atandise okukola Kombaka yali kampani yakusiiga then nga alina byagala okukola ebyokulima nagamba babwadde ba eka mmeka zakulima ekakiri kale omugenzi wambi n'agenda akola ki n'afa kati ono n'asigalawo yekka ekakiri awo yalagiranga embwa awo yalundiranga embwa era mwe mwamukuba nnyo mu kibira ekitali kiki era teyatugamba nti kiki yagamba baabawo okulimirawo omukazi ovidiyo baazituwa ng'atudde mu nju n'agamba wano wange yes yamala n'agamba wuwe yes nyumba n'agamba seete ono omwana omuliwo enkesi mweteekera ayinza okutwala mu byokusaga ennyumba yange n'egenda nemamugobesaayo ate mabembozi mukati ate towaayiriza fe twafuna bali ne bamukola ki yes ne bamugoba anti ng'amaze okwetuuma ekintu obulamu ne bugenda nga bugira musajja n'addawa ate nalabako waliwo walumu Balamu era akola interview n'agamba nsente ze baamuwa yamugamba agulemu obumotoka bukolezi Uber n'agaana maani buli omu alina ensobi ze mu bulamu buli omu alina ensobi ze naye omusajja lwakuba Ashbaga nze kinja bamugamba kimu bano abasajja ogamba baddemu bakujjukire naye transaction gye mwakola before luli yali numbers for money yes olina numbers nina ssente kwata ompe nama ne bazijjawo ne bazitwala naye ate kati ku budde buno nga tolina numbers blood kigenda kuzibwaliramu ko balaba balaga bagenda kufunamu ki tewali esi ngobadde otandise ng'olina TikTok oba ki oba ki kwa kati Ashbaga ku budde buno fine ebyaliwo byaliwo ku state tebasa kuwa ssente ne bakika chicken yalina numbers kama mwana wa TikTok alina ba followers 2,000 tebasa muleka ne bawagwa atalina ki wonna wooli nshegera ati sigona ku Twitter n'ogira kati Ashbaga ku budde buno singa banakyali ku Facebook yandibadde akola nga $4,000 omwezi since Facebook esasula bifaananyi video biki byonna byonna buli omu abasinga bafuna okujja kufa balina mu kati strike ate singa sente afunira ddala si bya buseegu nanti Facebook watekamu video bange erimu omwana oba biki biki abaana ba infants balina engeri gye bakuba bwetekamu ebintu ebimu hate speech ebyo mbona tawandika ekigambo mu luzungu bakuba okyegeera naye singa abadde nga Ashbaga akuluma annuma zakamugamba emindi egiwere na blood kandika zinagezaako n'okukola account njikole ezaba followers 2,000 njimuwe n'agaana man birowoozo kirabika atya okuddamu okutandika fe Ashbaga yakubanga likes 3 naffe tuli mu 5 Ashbaga asesa baati nga bakuba blood nga ffe tuli asesa baati simanyi bwali simanyi Ashbaga rekodako ffe mudiribada bwe batyo naye nga Ashbaga ye omwezi kati kino kigamba mullo Ashbaga by then omwezi nga milioni 6 sibuzibu before COVID kuva mu bantu ab'enjawulo nga lwagenza ogira nga ali mu milioni nga 4 okuva wano kubanga yasinga n'okusaka nagamba ndese ddiiru bweti eno ya myezi 2 era ffe ga amazima zesitaba ko mutu ku social media okwayagalizanga superstar n'obuuza omuntu yenna gigi yeteekawo naye simanyi eno eba nekyayagala naye Ashbaga singa yaddamu n'ataano ni watandika kati buladi naye kati akyasobola speed y'abaana gye baliko nga abaana speed ki blood kati kangamba gana amazima bw'oba oyagala temporary fame obere wakabirere enkyogwe obenga tengetenge manya baani genda ku TikTok bagenda kuwanika myezi 2 manya mirembe kateni myezi 2 obenga tokyakola ki toliiwo naye bw'ogenda ku Twitter tebya byagikubye kajji era kuliko abantu babe bakirya bamanya Ssentongo Peter ba Mefia ba Nampeera be bali eyo buladi be bakola Instagram era kuliko Bashira Gashumba ba Primus imwe be babaliyo
Facebook nga bwe baaliyo kati fedda before covid nga twanagijja ku Facebook olaba ebintu ebitambula bakulaba emirundi omwezi bakulaba emirundi miliyoni emu oba mitwalo 5 naye kati oteeka ku Facebook nga omwezi bakulaba emirundi miliyoni 10 visi zoyina kati osobola kuva ate kweyo gyolina visi emiliyoni 10 nodda ate ku TikTok gy'otalina maanyi. Anti yagambye ekyo nakimugamba naye bamulokingiramu waggulyawo akawunti yonna omugenzi nga yaggulawo talirode kusuula linnya asuule erya Ashba Katonda erya Big Fish gasudde naawe ogasuula n'ogamba kati nzijengaani otegeera ajenga eyagwa Ashbag erya Ashba talina dikozesa atatekeko enze yagwa ayina okwesa erinnya oba eddala asobola okula ngaba Munnamasaka nedda Munnamasaka Nfridoti nedda eyagwa kati blood kakyo kigamba mulo olaba nti mubayina bonna ku social media okwo kati ngenda kugamba amannya aga nzo kubanza kati ayinza okuba ndi omu kubasooka ku Facebook eyo kaza jingina ndo 2008 naye mukulu tomiri afe twakuba tumanyi blood kulanga mumanyi emyaka kikirize okula kibi si kubi kiriza ndi mukulu ndi mukulu neze nayingira endongo nga ndi musini yattu sikuwakanyiza wasoma oli mukulu fe ku ssomero ngogenda mu internet cafe wala bana begide social media wano nga smartphone zizze waliwo esimu zi Asha senior 4 ine emyaka emeka senior 4 ine emyaka emeka nga emyaka 18 wasoma oli mukulu ya nawe gondi senior 2 ine emyaka nekwa na mana P7 nga ine emyaka 13 na ine emyaka 15 senior 3 16 jeje emyaka omwana wali ku mature entry bronze nasoma ni mugezi era mukulu obeera mugezi mukimu oba okitegeera kati n'emyaka emeka tewenkana ikyuli kati ffenna abali mu industry eno twenkana bw'obala ojjako bashiba bali baani naye bw'obala abayimba nanti nga ffe tukyali ku ssomero Kalokasiita simanyi Kalokasiita nali mu senior 2 ngakola ki nga mpuliriza Africa Corner na ka radio eseta ngakola ki nga aina olimba kuyita banana ma sweet banana tolujula kashoki kati mukwano tubadde kwa Ashba Kato nati kugamba sibali waje je Kalokasiita na Shiba badde ka Ashba gane kala tusingako kubanga yali akola mu MTN nga ffe tusoma ffe twakwesanga computer ffe twakwesanga computer za mu computer lab ne moide ogenda mu cafe Ashba ganga alikuzaamula MTN deira akolaki chege kati fenna abali mu industry myaka 32 kwa 35 kitufu bakasukwe bayita mu 37 chege ne basigadde fenna tuli awo ojako ba Shalom Shalom myaka kati Ashba tugenda kubadda kabo Ashba gwomuwa amagezi addemu atandike nato olagata akulaga alina fear neva kuchi nati fear jaine erinnya ly'eddene bro but what's big erinnya lya Ashba gakatiro kiddamu kituufu kitegeeza ki okubeera n'erinnya eddene nga tolinaamu esawo nkalu kankuwa example Jose Chakala na Ashba gani asinga erinnya Ashba Kato nenga Jose Chakala awaniridde TikTok ova lwajja si bitoka na Ashba Kato asinga erinnya Ashba Kato kyekugamba erinnya ddene neri mugasa kisaawa zino lyatayagala kusuula ekimuluma kasa sako esalinya Ashba ga bule lyakuba kasa sadiko esabali bamujjako bujja okeregedde erinnya Ashba ga tasadiko esalinya olwagamba nze nejjeko tomiri netuumo basempijja kati soko lindeko olaba omusajja oyo Kanye West erinnya lyali ddene nina tukesera n'agamba erinnya lino dinyongera bizibu buli lukyali wadde ddene buli wamu lyamanyi n'agala n'alugestalinga erinnya ye n'agala kati nze ye n'akkiriza ne kunyimba kubaako kati ye yes kubaako ye naye kati negamba ekintu kimu yalangirira agenda alangirira wa publicity gyafunye wano wabadde akaabira asobola ogikozesera eyo publicity tewali asobola kuma Ashba Kato gundi media agifunye wano obuzata bwe mulabeko emboozi anyumyemu eyo yobuzu kati nti akola interview 3 nga bifaanagana byonna
Neze bali yalaberenga omugenzi asooka atakiko live bwati anyiige okitegeera agenda fa ku live bwati Ashbaga linnya lye Ashbaga neeyima small access jajja Ichuli kati nkubuulira ekigambo kino Ashbaga Katonda akera ku manyana akola live n'agamba ennyo Ashbaga Katonda ejjeyo kati bampita gundi tewali blog etagenda kuteekayo kintu ekyo penga agenda muyamba fena tugenda muyamba ku fenna teyakasa muyamba fiya ye lwaki erinnya lwaki tagijjaawo anabeera mu bwavu bwatyo jjukira bwakomawo ng'akyusiza ennyo n'akuba akagi naye bali bagenda kugamba aseino tubale tukanyumira bwere omumanyi musajja bayita Matiti mumanyi Matiti yakuba erinnya ng'abeera Masaka Matiti mumanyi n'avaayo n'akola ki abeera awo wano ku gundi kati sasa Ashbaga ate yali omunene ate ye n'addawo nadde masa tekinnuma bayisinganyiza kuyikweta kinnuma maani kinnuma ebyaddala wamma bayisinganyiza kuyikweta banze bwe mba nekyali bange ndi real nze mbali nda kyali bange bonna ekinnuma Ashbaga okuba kati ate zisagulawo kintu nga yitakyogereddemu nekikola ki bwe banga fensi bagigira asaleko enviiri omugenzi yayibikanga katawuli n'atekako n'entalabuusi jjajja Ichuli n'akwata negwe Ichuli yaliwa Ashbaga akomawo bambi zonse okulaba Ichuli twakwesanga emmotoka yange mu kutambula Ichuli ng'agamba temawano kola line eyokusatu wano n'ogikola omusajja n'abalengeri wa traffic n'akola n'ojja agirwa isima small accent nga yakakoma isima yali yakola eri nga mugenda mu supermarket ababoda ne bakuŋŋaana bwe bati sajja kati Ashbaga erinnya lyo gwalyo dira jjajja Ichuli gwe facing abantu ne mugenda atebe nga isima bamumanyi ne babeera Jinja bamumanyi mugende wa hamu eri waggulu ne muyite wansi nga isima bamukubira bukubizi mu ngalo mwana Ashbaga katumukoze tutya komawo otandike buto katumukoze tutya alina byatayogera maybe nga y'omuntu ye ayise yamukendeeza kati ndudde mulaba kati Ashbaga ndabikanako mumulaba awo mwebyo biseera ebyomukyotala wali emitiinda anti fe bakyali batugoba nanyiigamu wanyiigamu naye kyannuma nti kyali waffe teminako access tinere superstar yali best friend we teminako access kuba yafunye ate eno teziriiyo osegeera fena twali real nga kyali waffe tutoba naye mbuli mbeera naye si sente zajja ate nafuna emikwano emipya era mugaa tukikola ng'ekyo musente zize ofune emikwano emipya ffe tuba tukumanyi kituufu affe tetwagala nnyo kyali wange oli otya oli kiriya simple sinti twagala abantu emiliyoni 2 n'ebintu bino by'okuyita mu bannakanana beka byamuzalyamuko ku bizibu bali abalala ababiri eri amanyi yakyogere n'agamba kamayize kyayita mu banne kanaana yakikola bana babiri yayita mu Uganda yonna kanaana n'abaali bamusebene nabo n'abayitamu yakolako pate yali yaki ya part of Africa nga kyali mu Nuupu Bobi Wine najja bannaye Ashbaga yali w'amaanyi ffenna tuyinza twagwa nange nagwa bwe naye ku Diamond nagwa nange nagwa naye namusuula ate nange nengwa ne Ashbaga yali w'amaanyi ku ground wano Ashbaga kuba Timbaland natekako ka jeans natekako akasaati n'akola akaviiri kano brown skin Bobi Wine ngatasotama ngabulagenda Bobi Wine Ashbaga yatula mu luyimba kina lwagazisa abantu ayina challenge yolimba gye yatula nga buli omu agamba ninokako ogikola Ashbaga yagituddemu ayina challenge yoluyimba envudde mu mutwe ayaye negwe Ashbaga yali w'amaanyi n'ebintu ezikidde Ashbaga yanjo kyayo awo nga bamu sente zizze yazaawo ku radio yakwemeka nga lubamu akawunga lubamu akawunga yatuwa sente z'enkoko n'agamba banna gavumenti esula bwa akawunga na bijanjalo byokka mugende muli enkoko n'atwokyayo awo nze yampa awaliwo bwe yabwa ekyetaano naye nze yampa oba jjalinga oba emitwalo 25 oba 3 yampa mu covid omuntu yampanga yali omu Diana Diana ki Spice
yekaze mu covid sai ya sente zawe naze mu covid twa ngati ze spice mufira covid twakolayo ku busente obuwera amatoke ngaga spice wang eyanze spice bwe mukuba oluyi ayeta kuba nze nkuddiza ate mbamazo mukuba nanti nze nkuddiza mbamazo moshapa yagendo yayina kuli nyango mazena kola ki yayina kujja kyasu kuzika buzisi kakati natuvudde kwa Kibabu mpulidde oyogera ku gundi ku Mirembe bedding babadde wabiwuliddeko nze muna siri ku TikTok tuwabiwulidde nga mpulidde omwogera kwa nsimanyi no nalabanga ayina branch ene namula ene kawukwe namula ndabiki kana bya bagaze ndane ku TikTok janze ku TikTok kitako wiskadi nze bande kya bintu birala nze ndi nnyo muntu wazi documentary kabandaga nnyo bantu ya bintu eto era kwa documentary ya ola chicken kyali mu trendinga omenze kati atumanya ndi real chicken kyali wange nambe mu kyali wange nze ne video za sinaziraba kale zabevuma ola documentary ya Ashibag Kato ndi mulabi wa documentary siri mukozi wa documentary inspiration jije ku documentary zolaba ogitukolera tukatukolenga kadakika sente ndi munako ate ya documentary no genda no from platform ne mugera kwa of Africa ne mukidwa manga chikutwali dakika mmeka ogenda ne Masake waabwe no genda milioni 10 ngikole zachi tambula kamera drone biki milioni 10 nze njikole njiko kiteke simanyi bwe wagwano yiga n'obubbi broka sola kadinzo onsident anko kuzuka yamba gwe enyamba etya tomanya ati ne yinzo gamba mana yakoze akantu ne batango kuwa sente okulo nze ndi muwandiisi siri mukozi wa video aba video bali ku TikTok na YouTube nze ndi muwandiisi muchawandiika Facebook ne Twitter tuwandiika temukyana bimuwandiika njawandika ku muyimbi wange Andamani yagoba Spice Diana aliru dampozi mimbi asinga kola achali wano Salama Road yes sebo wali mimbi asinga motoka yebbeyi kituufu mimbi asinga bakage ebbeyi kituufu aliyo mimbi asinga okugaba kituufu bafuna miliyoni atwalako emitwalo 3 mala nagawa abantu kituufu byonna byogera bituufu yoyo gwe nasigaza ate wali ate ne yakuwakanya sinakuwa nokiriza mangu ate kuba oli mutuufu mugama akebera mitima nakikiriza obeerayo kati nkwakanye ku kintu kyesibeeramu talani amusinga ate wali oŋŋambe yasinga abasigadde bakaceere bani abasigadde waliwo asobola okwesimba mu Diana omwana ayimba alla nyonza ayinza okuba y'omukuzi bamalayika ze bagoba mu ggulu okimanyi Diana guno omwaka alina ennyimba nga ogwedde abalina hiti nga 6 okitegeera abasigadde bonna baagwa era bwogenda muwenda so bagamba Uganda ina muyimbi ki kale fine tumale Shiba ne Diana be baliwo bokka abawala okimanyi kino abo baabadde malayika zimalayika ezaava mu ggulu ebyo gwamanyi naye kyaka n'ekifaananyi kye babatundiramu kyakuba fine Diana mwagala nnyo naye nja kuba ne crate endala Shiba bokka kagwe okimanyi ne Julian tayogera nga boogedde ng'ongamba Julian omwaka akola showmaker akola kwanjula kwa mmeka nga nange nkuleetera asirike babasajja baagwa tewali musajja abayimbi abasajja bonna baagwa gundi taliiwo ani saha tuveeyo eyo tusigale wano bamugobamu mutala akoze mpayo ennyimba 2 emyaka egiwedde 3 mpayo ennyimba ze 2 Kabisi Kandaga yali mu mwaka ki nga tetunayingira covid nga Nasa akyalina manager nga Nasa akyali manager myaka egiweze 3 talinaawo nze mpayo omwaka ogwedde akoze oluyimba kiwutali babongote waddi sirumanyi njogera mazima babongote lugera otya baabo nedda bagagenda lutya nzoli beda kugamba nengamba abalabe bange babongote kati era yajogera ku simuulire Epasa akoze yakola concert yes Epasa ye living legend wakaye n'abafani bete bagala music bo Epasa nga irinya ddene nnyo mu bafani Joshua Baraka akoze yes international je musudi yasudiyeyo by the way nebintu byempulyambo Joshua Baraka yasinga okola sente mu Uganda kubanga afuna mu streams bro
Afuka be Uganda bayonka ki mabere Joshua Baraka fine mu films afuna mu sente mmeka genda mu statistics kweziri afuna mu mmeka 20 kale 20 omwezi afuna mu dola nga mmeka afuna mu nga afuna 15 iziwera 15 ze milioni mmeka 10 za milioni 10 na something omwezi nkubalire sigana gena mbivulu Dana ina darling wakaviri ambassador 22 bet yo good yajimuletera tafayo ani aina darling wo kale kaze njogera kale darling 22 bet aina yaketi ya mugoba gena maso tugendeyo ewa ate achali ambassador yaketi yasoka nekola nga teina kifaananyi kye negwanga mabere yes ne badama ne bakizaako ne bamane bakijako tugende mpola genda maso yaketi kiche ne bilecha za real banabo aba saloni aba getu eyo si swap bro swap genda maso ndabira bwenjera bidde darling kaviri 20 beti iwe ndajenera bidde choka madayana guno maka akoze nnyo kusinga karoka sita guno gwa katandika ngama gwedde okusinga karoka sita muki nadize kwaide sasa ngira mbivu era ngeze muzigigi ngaka tugende mpula era ndo tugenze mu gigs njagala kubuuza karo ina gigi ki aina berea okay berea na ambassador meke Uganda ate yaina fiki fameka ina bano basire kukingi ebo ambassador meka ewa sente meka egaba sente ensajja neka super ambassador remember omaiseze bamuwa and remember bakwalugo ba ositalo ofuna buli mwezi eyo diru yali ya Spice ni numbers na jiwayo ne wobuza Stewart Kagogo Spice tanywa mwenge anti soko uli anti wakana kusika ku okay Spice tanywa mwenge but mukutagala mu kao ne balabanga ne be distancing mu club ne bali okabajiwani aina Victoria University karoka sita bawoga basete simaisirize bamuwa yaddayo kusoma ntiwa yali swap ade yasoma Victoria University bakuwa kusoma teri afuna sente buli omu addayo kusoma tugende walala baba nini abaddayo kusoma ochamulabayo bamugoba yafuna retake bamwadiu ne bamusaine yali muyimbi wa Victoria University nga bola omuyimbi omwalo omuyimbi akera ku recruitment company emukera kumacha kuyimbira aba bagenda okugenda ani mungambe simanyi nyingamba ani mulire gwani nga bale sikimanyi wali omuyimbi akera kumacha bana bagenda okwewandiisa okufuna n'abayimbira n'abayimbira bagenda okulinya ennyonyi ayimba ki nja kwa video sokole ndekaze sagala kuba bannange ndi mulenzi wali awo yaliko wakabi ebyaddala bagiyita Henrob lwali company etwala abantu eyalinga ebeera wano ku church kubali ntuma lino kira wansawo then karoka sita mwabadde mwogo mwaka mwabadde mukola bera nani ne Spice bali ba best friend anti gambye karoka sita akoze bulungi toyeza kungamba nti no ngojeko bali osomyemu ya berea nkwade Victoria University nkwade berea nkwade sauna nkwade chi ne akoze bo bayimbi abakoze wano ngati bayina yadeka endorsement okumanya das bagenda kubusamu ebi dala oyinza eri abatalina daka kungubuka ka endorsement wano naye nga bayimbye omanyi dala Spice abana balabirira bawerera ate buli omu ayina toyina kimuteekako yekanga nti no yekayeka ye good Samaritan people do a lot wadde tebijja mu kamera n'abakola era bintu nebigwa I've seen Rema doing a lot naye nga tabiteeka mu kamera ne Diana tateeka mu kamera since she's a star abakamera bamugoberera Joshua Baraka yakolaki abagobe Joshua Baraka yakolaki atadde Uganda waggulu luddawa ebweru yatuse kuwadde kukota ya Kenzo but yenda kuzina Afro Nations yayimba Afro Nation wa Portugal last yali disia kwa Portugal kwali niya last year yayimba Uganda nefunira muwa nga bagende yita muna Kenya nga bakola ki nga bagende yita muna Kenya
nga bwe yagenda bagenda yita muna Kenya Uganda efuniramu wasibitegeera eniba zitambula nnyo sibitega full nation Uganda efuniramu anti erinnya lya Uganda bemanyika batourist bagamba from Uganda six well nga balutakosakinga ku Uganda nga bajja bala ebintu nga bajja ne bagira yes that's promoting Uganda city alosi yokka yaleta abagundi abasukka wekuba weka abalete nanti abalete akoze tena kiyakoze buli period bako n'omuntu akola batourist nga bazi bagamba Joshua Baraka nga bajjanga Eddie Kenzo city alosi ghetto kid bameka bagenda ojumai last year gundi yali e Kenya brackets temzi atya n'oku headlining ekivulu n'agamba Joshua Baraka kuisasa gejatadde wano yaba headlining no ngati nkubuli amazima basajja mulimba ensi kyogamba mu temuzi abikoze nti bakoze program yonna bagigize naye mbu kati yatuuse ati yakava okulonja no full album nga n'abantu ali mu America ali abulamu gwe ngamba Joshua Baraka enimba album size nyimbo so ali abulamu simanyi ndekana ko okubwa batalibanga ate bajalo babaje kuntulamu ye nga bala boyononeka nedda tugende mpola album so jiko ne bakaka yimba aka ye by the way unanga bichali abayimbi be Uganda bakola album naju akola hit yemu ye batai twakamanya bitu ndako kati unaleta kuni mwamugoba nani Best Vibes simumani yaberanga kugalia saha nakulabanga atambuli ano balinga wasaha oga yafuka wakabi nemugoba mugoba Best ovi yakwatanga video yakera kwa video za TikTok Best Vibes yes why muyimbi why namulabe kati atalwana elinya Best Vibes tesabera ku gali tega sana China bera ku gali like he's big aina following yese mu ghetto yes aina true sasa tebera ku gali nga yati naira bamutwalanga president kisegera tosobola kinga bola banti yanga mula ali ku gali y'omuntu yeti yanga mula mu ghetto president mulamba Best Vibes wow oizo kanga sometimes si luyimba kabaya ina luyimba ki yakoma yimba myaka imeka ina command wa Buchamani yakoma kuyimba ddi Buchamani ye command nga yekane mukazi we nasi kugamba kati wala watu omugate bajja yimba naji gobanda jali naye yera mukazi we okay badde simanya asibera makindi atabera makindi yadda gangu jasula bwenali mu senior took Firebase awo kati promotanga bwajja naye muto kwanza nali mala P7 nali mala senior 4 nga Dax Vibes ali mu senior 1 ekitendi yes kati nga fe tuli baddogo nenga promoter bwajja nga bagodikira ba Phantom nga list ya Firebase yonna eriko amanya Bobby Wine yasoka waggulu bamwandika kezwa milioni 5 taradada Nubiani li naddako Buchamani yaddangako ne Buchamani nga buli show njogera mu bidi senior 3 bidi musanvu inga Buchamani buli show ya Bobwani kwa bisio biraba manager oyo nga abana byo ngolaba Buchamani buli shali mitwalo nsanvu yali muziko ze buli show nenga Buchamani ajagule motoka bagitanga Estima eringa bonda bakati alufadi mbe yamuvirako obuzibu eyo Estima nga Brady Buchamani yasinga sound mu Uganda mu motoka nesimanyi byakyukirawa utatenyeza ashbag ebintu ngainamu bro ne Buchamani ga yalagira baba ni president ninga Buchamani ya president yo mutufa Firebase baba ni bayogere kigambo Buchamani yasalawo yes or no ngale ya mugana yake nyinyi kama unajua ko limba samwa na Irene na mubiri baba ni bayibungereza bali mukubye simu nga bakubye Lion Island ne piche ye kamera yasoko kuvuga kamera yasoko kuvuga piche ye ipirena nanga bagitendeka mu gate eri gondi yawe ya gamale ba customer banyombareke
muleke ino business ene babakwata ne babayola babaka paka ku police era manager yo labeja aleka kukira loli aka bulina kubiri reporting anga era gwagenzo okujjayo ngabana tebaza bwe niga simu lwanyi nayo ono boita kubwe ni boti ngono tiyakutegedde ngoli mulayo kitegeza kati bana abapika obunyama ennaku zino bali babwe niyo teyakuba ku muntu ngombe kira no ngamba ku baana be bakolanga ne bana abapika obunyama ennaku zino bulandi babwe obai phantom omujukira phantom yalinga ali asoma then ngabera ku dream nga alina emirimu gye gyakolawo ne phantom ngali dead lord waitanga god killer una balaba gali abatali abatwali bayimbi boladi fire base nego bekubango ine gali ya costa number buladi abasajja ba izo gali zakati wakati bazine gali zakati zikuba bafani gali zali bamuyimbi ku muyimbi ne kati abaka kati balumba fani ategwe bakuba ne basalako hotel emu nga wano Climax ne bakuba abantu bya fuluma ngolo teke ya bedda ba Bobi Wine nga muyimbi azoleza nga bakuba bakukima ezaze music Uganda we yatukya nanta bale music Uganda akyagwa because of that kama abudenyo music Uganda ndako katule myezi emeka ejachi mu mwaka bujja kutandika tuli mu gwa kusatu tulinawo ku nyimba zogamba ntino mwezi mwaka kutandika limba ki stock kompya okay byolokole luliwo era lwa vairo to lwa mugi omaka ne gwingira guno ngamba guno omwaka choka tulina stock kompya tulinawo Joshua Baraka inawo konaye tulinawo Fiki nayo ainawo luyimba Fiki luriko tayambala simanye kauzi manya baduta batya manya tubikolere mu jacuzzi manya bichi nana taito yalwo sijimanyi kati yona yayinawo era bali bayimbi tewe bayimbi bana nga bayina wendo kokati bobala mbasajja Elijah Kitaka yes enarengera kuba Elijah Kitaka mbasajja yes ali waguno so kati awo okubiri nowo kusano nowo kunaba wala ndabako nego fude ku spice waguru negwe Kitaka ndonga jefunyiridde wakabi yayimba omanyi ndongo leta style yo mpya wa alien byaleta ebintu bye batosa biko pato sabi muwandikira nakuba ye alien alijjukirwa lujja myaka 10 emabega omanyi alien byajja yimba ebyo na America babiyimba pull the dogs out bijja vibes zibya kati ye alien yasulako misiku ya Uganda by the way okujja kwa alien kwe kwa misiku ya Uganda okujja kwa alien skin nabira guru what kwe kugwa kwa music yachusa like because yali wa TikTok yajjanga TikTok ainaka amanyi manji ficho osikwenga bwe bati alien kati abayimbi Uganda ne bajja basiruwani bagati kwimbira TikTok mfocho okuyimba ennyimba TikTok ejje epikingemu bo batandika kuyimba bya TikTok bo bagala mu line 2 oli mali mala wiki 2 ne bafuna mu line 2 be baddamu kati osege kati regime ya mwe yaba bloggers ani akyaliwo kati buli avenue ine abayo buli simple regime ya mwe okwali mwe ba mudiri badda akida gwe mudiri badda yada ku YouTube na afuna views maker sima tojongera bachali ba siba ntimu jokedde jogera amazima I don't know if we can wakola story ku YouTube asolo jirinkinga with wa mulungi mu kuwandika na jitekako wansi for just mudiri badda yetaga just ka guidance katono ate nekirala mmwe muine enkokola mmwe aba YouTube Nashalumu agere mwagala mukuba kuba ati wali ayagala mukuba leka kuli mpoza aine walaje bekubira te wali ayagala mukuba katize mudiri bada wa kabi enye icho ali mu circulation akola bulungi afuna obulanga afuna zigigi yes kaka tuliwo kali yasigala oyeka shia kalize kola mulimo kisebe manyi
nze sikeranga ko kalizo mulamu wange sifunanga ko muloti funa ku au sawa bili of 10 brad ensi yachuka kali ensi eri ku mutimbagano ngate damu gondi nze ensasula internet yake waka mbera ku YouTube ova ku macha pakatiro osegera kali ensi yaddaawo kali ngagwa gatoga mambu ncho ali kusewa amanyi bakwanze nagano ogenda mmebe byakabampane ngaba ndi bamwe abada mbyo kabampane mba trending naddawa nasigala we mmanyi ti amanyi gange ngaina be mafuna visits milioni 10 ku 15 omwezi eyo app tosa kugera abantu basatu kuliko bigeye.ug kuliko mbu Josh katiawa exclusive biz kwa listen exclusive biz nati wa after Neri wa after yeah by the way yes kati abali wedda swati alimeddeko akola sente baba mbu alimeddeko kati swati chaina ate yene Josh bigeye.ug nembu TikTok wakabi Facebook wakabi Twitter wakabi Instagram wakabi byonna Instagram akwa 360 Josh afuna ne gundi endorsement za yo biero bisikati abana bakola abana barababo bigeye.ug nganze mfude mbyange byaki waze ndi wamu bigeye.ug Facebook yokka yes singa bira byakulema ebirala sasa kwe nze ndi muwandisa kuddawo mpara kwimipa nze anakola kali para nze bala bakutika mateta aliko kuduka n'olusaniya nze ndi muwandisi osegera TikTok era kwa muwandisi wali mawulire na bichi atoli mujonge naye amawulire gali nnyo ku Twitter, YouTube ne Facebook TikTok just kati okimanyi TikTok nze nina neighbor wange maidi wa neighbor wange iyo simumanya kwa video yabiza bintu ngabiza just bintu aina ba followers emitwala 5 toli omukozi following ya follow omuntu amulungi manyi aina followers emitwala 10 no nabede ngambira abane ngamba yono buli ngola feso jibanyi amonaiza bintu wano bulijjo nga akwata bu video noza mu abali ku video call abali nayo kadama base kadama kumba content wageze kulanga follow nyinyi yaina TikTok alizire eyo obo kyagamba nti ekikensikeni wakabirire nosanga omwana nga kira kulaga bina nga ina milioni 2 ba followers kanzeo sijitegeregeje kwa olugera batenge bamusudde manya si bitoka bamusudde manya chakala wini wa mami ali ati andeka ajja kuddamu nnumbe ndeka ndeka tuveyo bakulumbako tuveyo ate bannumba tuza mutaba miruka bakulu erije twakola wali walwendala yali comedy store ne bansindikira abantu yangamba singa tetu omuntu omu yangamba singa tetuba tetuna history nene nti twava wala ffenna wadokala kino zimaguja oziraba eziri wano ngamba kale raba bazita nazimaguja esabira pikerere wa muyimbi sabira pikerere wale ogajambudwa singa omuyimbi oyo sinza omukuba mujja gye twamujja nengamba oyo omuyimbi manyi naye abantu benalayira siriddamu kwogerako nina neyankolako ebintu awe mabega nanteeka gye yanteeka nali ndi awo ng'aleese ssente nti nkolera kino nenga kati ate twalayira siriddamu kwogera linnya lyo ompa ssente zakyagamba meziremu nkwogeddeko tewabikola naye ssente wazirya notakola bintu kibi si kibi kuba yalwagira nga wangamba sikwogera nga kati muna yampa eze nagana si era bana pikerere mu bino ebyabawala byalagala ogire eyo naye kana tonzo obulungi bwe nnina omuti ena bammanyiira agwa naye yagwa tuveeyo aseba ayina upcoming event okuwa listi y'abantu ayina upcoming event ejja ekikola agenda kubagana ne balista timu nze sina gwe mmanyi nange nze ngambye Buganda buladi nze omuti enna angira simanyi bajjajja bakubandika sajja kahaya simanyi naye ndi musajja musabi baliwa bosudde bro tunola saa kumenya amannya kubaze nti okunkubira ensaasi
Wono oli yatwala essimu yange omujjukira toyogera. Oyo eri kusomera wa Kibenda. Kyakoma kuolwo okwogo omwaka. Okyamulaba? Zebrali mukama ono y'amanyi. Omimbi yenna nkuba oba mmanyira. Tamala mwezi gumwe. Era nono yennyini gwe bampita Mutaba Miruko ono comedy store. Omulaba? Asebengerera. Omulabye oyo omuwala. Ate ne yennyini kubwa. Bonna bakirira. Atwegera amannya. Ngamba bonna bakirira. Ne mukubwa woyo omuwala gobadde ogamba. Bro, nzero omuntu yenna yagala okunkuba wendi. Gwe ngamba oli esimu yali atwala yaki? Wali omukoze eki? Munali muzala wambu manya byalima tebino. Bula nizo omuntu yenna neegezaamu. Jakati anumba guno omwaka. Ojigoli yagende ewe Sweden yatumanyiranga yaddawa. Yali agala obeeranga Diamond Platinum. Yankubira essimu ekiro kyonna nze nno kali kantu katini nnyo. Nga bw'onosanga oli ng'akola ebitajja n'olukometinga nti bwe bagula gundi oba kuwerako gundi ku bwereere. Maama twayogerera essaawa 4. Uzukidde oyo bw'omuwa ekivvulu bakwerako gundi oli ku bwereere najja. Oyo we Sweden oyo? Ali Sweden ali Canada. Canada kati. Bampa story na story. Bagayibeyo bampa story. Bagayibeyo bampa story. Bwe bati. Onya Ekonre yajja. Yenti yasasula omulaba. Naye nga bala fe twavinga ovimbi bwerere. Yuka stories zona zaayitira ku YouTube yange za Ekoni ngali awo waggulu ku Latitude. Zona zaali kweziri zona oba meetinze president oba akoze zona zirina. Video zebani abayimbi muleka omanyira abantu kati ajja zene na untu we kiba mugamba nedda teyagwa mu ggwale teya nasolala amulaba omusajja ate no meeting teyavaamu kyamaanyi brad mujja mumanyira abayimbi mumanyira abantu abato balina amasanyalaze gaabwe nja kudde ne busola pano bwa brad zankonako agwa sebula abantu yo tomiri Uganda tomiri nnyo kwa abantu bakyakumanyi kale bamanye bajjajjaabwe mweze embona z'emitwe mubamanye bajjajja bammwe bakyamumanyi negwe mweze embona z'emitwe gyogera ku makya n'otandika okusojja abantu n'otekayo bupostinga ngana etomiri kiki mbo njogera amazima lakuba abayimbi Uganda mulage bafulamu tebabogera kabamu bogerako nakuba mpanya bakufala ku police kusiba walabe posti ya gundi ya Rachel Ray twagirabye ngagamba ki yagaye muno yetamanyirwa abasajja bamudduka tebamukwana netsa kyakula sajja naye akiyimba musawo kyakula sajja tajukira avimba ate nawe jengo ovimba mbo bamutya tebamukwana kimuluma akuba endongo kimuluma akuba endongo afuna omuzungu abazungu bo tebafaayo loboli kyoli batambulira bakuba endongo tomiri Uganda tomiri Teto Kumpo tomiri Abdulkarim yamanyi toyina linnya lya kika asimanga lijaja amene dirante that's why abantu wena yedirente mfirawo bwakalwanira bameka abente Shalom wante omudiri bada sempijja chicken katongole that's why ne videos ziri sizirabangaza basanya okulaba bad side nengo manyi jeziri bagana bangi bali bagaza ne bagamba no sanyo bibi ku bachali bangi nange ne dirante olaba kausanga bali manya bango bro mwedire bitu bitegerekeka Mbongo wild animals. Bacha wild animals. Soko zigalewo